program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike agambye nti no free up black people hey obanga ati no munango oli musibe naga no munange sumululwa gwe muddugavu gwe ebyaddala kubanga ensimu otambulira bakwa kati munange nga olinga embwenjeru mayembwenjeru ebereka buli wamu akati no muddugavu kirizo obagaana bakulaba ngambwa njeru oyina birungi nnyo ebirungi biitirivu nnyo mukama katonda be yakola n'akuwa gwe ng'omuddugavu muganda wange atuuliriza tojja kwewuunya nnyo nti n'abazungu bennyini olinga yakukwera owakabi akukwera owakabi ng'ali mu firimu omwo okulaba ekyaddako kiri kimu kyokka nti komando alina okwesiga kala nga ya bulaaka afunemu ku bukambwe afunemu kye bayita obumalirivu obwekikula bwekityo muganda wange kakati nno wetuliyogera ku byafo ebyomuddugavu oli kakasa ensi gyegenda ensi gyeva era ensi gyeraga amazima gennyini nenga bwatu walugeye bamwise bizinesi geno omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja bw'oba ozze okusengoya eddoboozi lyange kkiriza obagaana olina okwebaza mukama katonda kubanga akuleseewo n'ekigendererwa era olw'ekigendererwa ekinene nnyo obeere ng'ate muganda wange otambula naffe tube nga tusobola okuba ng'ate tubako ettaffaali yoteeka ku ggwanga lyaffe wamu n'ensi yaffe wamu mpozi n'obuntu bwaffe nkwaniriza webale nnyo taata maama kaswera ng'ozukuse tukimanyi ti nno of course abaana balidda ku masomero wiiki etandika olunaku lwa bbalaza official kweggula mu butongole okw'amasomero gonna n'olw'ensonga eyo nti nno kati nonkadala abasooka abagenda kati mu wiiki eno gitukubya amabega nenga official opening ya ku Monday kale nno tubasuubira okuba nti ekigenda mu maaso mukimanyi bagetuukako omwana gyagenda okuba nti asula omanye omwana mbuzi ebalya omanye embeera nga balina okuba nga etambula but anyway abazadde mwena bazaayo abaana ku masomero tubagaliza bingi bireere nenga ekikulu kiri nti tuba tukwaniza mu programu eno akati abamu mugenda kujaguza mukole ki musibiriye abaana ne kati mugenda lunaku lwayo mugenda mu katale ogule enkoko engojo genda ogule buliwe kiyo muyangu okujja kituufu kyogera eyangu okujja mbwera nnene kituufu nnene nnyo mbuzima nti ewoma nga ogisiise kituufu ewoma nga ogisiise nero tewoma nga togisiise kubanga tebeera munnakyo n'ensi yaayo era kituufu ate nti bagiseera kituufu tebagiseerera ddala n'enkoko egyogenda okulya amazima amalala kituufu bagikuba eddagala era ekyaliina eddagala eyo bagikuba okuva nga kakyali kawere kati infact nemuggi libeeramu nga amajja g'enkoko enzungu ge mulya abasinga akati kyova nti amajja g'enkoko enganda naga nti bagaseera ejjo ge mu supermarket wano mu Kampala mu kibuga Kampala wano abali aliseera bayitunda 100 ewamba litunda 300 ejiri enkoko nganda oba ennyolo kale oba enkyoli oba ennyankole n'eggi eri enkoko eri loko genda supermarket obuuze lya sente mmeka ojja kakasa nti lwaki bagaseera ensonga lwaki nate ebiseera bino abalunzi b'enkoko ezimuyita enzungu kye bakola bazikuba kati eddagala waliwo eddagala lyebakola nga lyo kugamba owulira kye bwegamba noga n'ogula eddagala ku dduuka noyemera bulungi ku dduuka n'ogula eddagala munyagala eddagala erigenda okufuula enjuba ey'eggi ly'enkoko okuba eya kyenvu. Can you imagine? Nti Katonda akola enkoko ng'ebiika eggi lirimu enjuba eya kyenvu ng'eringa enjuba yennyini. Ne because zino enkoko zemukuza amangu ennyo ziba tezinnatuuka ku level enjuba ekwekola efuuka enjuba yennyini eri ne mudduka ne mugula eddagala erigenda okufuula enjuba okuba eya kyenvu era ne muligula ne mulikuba enkoko n'ebiika eggi ne libiika ng'enjuba ya kyenvu awo tuli muganda ng'atuuliriza akati gwe taata mama kasobera ng'ogeragula enkoko ebyaddala oyako enkoko nga nansi weebale nnyo webalire ddala abaana bo kyebabalidde naye mukama katonda akikubalire toli omu ku abo basse abaana bo ng'olaba ng'otunula oti wabula ogambe kangule ku nkoko ebyaddala abaana gye banaalya basanyuke oba fami gye esanyuke enkoko ennansi enkoko ekuze nga ekuze ku lwayo
Mukama Katonda nga yagikuzizza n'embeera gye yagiteekawo nga yagikuzizza wabula si ku maanyi ga muntu wabula nga maanyi ga Mukama Katonda. Webale nnyo bali eddala kasubira toguze buno bukiyo akoko ka wiiki emu bbiri n'okagula n'ogenda n'okasala nga kakaaba kiyo lumu n'adde nzijja ku mulimu wano ensanga omusajja nga ali ku boda piki nga atisseeko badde bamutumiriza obukoko obwo naye nga bugenda bukaaba kiyo ngamba ne Mukama Katonda nengeri ensi gyegenda abutwala mu katimba wali kati ogera kukwata mu biramino ogaye mpaako kaluka mutwalo gumu 12 mpaako nsongeraako nga kazitowa muganda wange nenga otutte butwa tujja kubyogerako muganda nga tuliriza obere ng'okimanya. Webale nnyo taata maama kasubira nga ozukusenga okimanyi nno ebyaddala omuntu omubiri gwaffe ebitundu ebisinga obungi ennyo bikolebwa amazzi geetagisibwa mu mubiri n'olw'ensonga eno obeera nga ate naawe onywa amazzi naye nga amazzi gonywa si mazzi nedda ng'onywa kye tuyita minowota gwe nagamba ge amazzi ge weekwatidde gwe ne weefumbira n'oggyako obutwa bulinako eddaga n'olikendeeza oyo bayita minowota muganda wange n'omwaba ewaka ne banywa bulungi nnyo nga obufumbye ku mazzi. Webale nnyo bali eddala omanyi wa rostro gye nayagala okukola luli naye tujja gikolako ndowooza eggwanga lyabeka yavaayo department ey'ebyobulamu Department of Health and Human Sciences services bavaayo ne bagamba nti epoti tujja gikolako ndoza lumu awo okunywa amazzi gano agatapu gemunywa galimu fluoride gebateekamu fluoride gakendeeza ebitundu points ziba ebitundu nga 2.5 ku IQ y'omwana okitegedde IQ y'omwana babigamba omusajja nagenda okuba nga alekulira ava mu buyinza Joe Biden nakwata ku mutwe nagamba kiki twafadda twafadda kuba bakizuula bafulumya ripoota abagundi aba CDC n'abaana bakola ku chemicals bagamba fluoride is highly toxic and it's lowering the IQ of our children if they drink it or use it. Okitegedde agamba zaago gemunywa ale kati bo bali baayononeka nti nno baga tweeting oyina ateko omwati ku taapu n'aganywa gadi tweeted baga tubuka bufudde neshigakola nzo kiraba nja kubuulira abaleeta enkola ey'okuba ndi bakeneza IQ okitegeere. But anyway munafe atuliza mbadde nkyakubuuzaako wamma gwe taata maama ayigera okubanga munange mukubiriza abaana nammwe okufumba amazzi ewaka mwebale nnyo mwebalire ddala kikulu nnyo ekyo kyemukolera ddala. Nabadde waba abaana twali tulabaawo abaana bagenda babadde linga tamu egenda kuggwako balina zi sports day awo naye ngenda okulaba abaana ebitu bagula kati ebiseera bino babawa manyi kye bayita medication ekimu waliwo report emayiddwa nga report from the Iron Mountain ebimu ku ebyo ebigenda okuba ne bipromotingibwa ennyo of course pharmaceutical industries company ezikola eddagala bajja lukiseera nga bagayisa abantu eddagala ng'owuli oliwo okulwa ddagala totambula ntomiza eddagala tokola kina tokoza eddagala ng'eddagala lifuuse emmere nga tukyusizza okuva ku kigambo ekigamba nti emmere eddagala nga katugamba nti eddagala mmere ati abamu n'abaana ato nga balina oddibaagaza akati epoti yali mwaka gwa 1967 but ate ebutuddeyo eri mu depopulation agenda bali bakiteekamu dda ekyokuba ndibagayisa amatu eddagala sakita ati eddagala lifuuka nga gaga nti emmere eddagala ogati kati eddagala mmere nga tubalya buli kibali kati bakola empeke oli n'amina empeke n'amala ne weeks nga talidde emmere but ng'amize empeke okitegedde bakola eddagala nebatekamu ebirungo nga abasirikale batyo odikozesa abagenda mu ntalo ebyo mission ez'enjawulo. But kino kyemanyaga kugamba nalaba abaana nga bakutte waliwo kati buswiti babupakinga bulungi nnyo bubeera omwo nga bulinga mpeke bulinga mpeke era buzifaananya ddala bulungi nnyo kati omwana waakalya kakola ki kawoomerera kubanga it's sweet babukola mu ngeri bweti ey'empeke nezzuka ebaga nti n'abaana bayiga nnyo nga balabye abaana bayiga nnyo nga bakutteko abaana bayiga nnyo nga bapraktisinze akati ekyo kyokka kikulaga bulazi waji ba preparing omwana okuba nti agenda
nti ajja kuba takyatya kumira ddagala nti kati ekyo kiki bagamba nti emmere eddagala ejja kufuuka emmere nga kiki beetaaga muganda wange kwokya bitundu bya munda organi zonna bali nga bazookya ng'omira eddagala mpolampola nga lukyalita nadditya eyo party ya depopulation agenda okusanya oba okukendeeza ku bungi bw'abantu muganda nga tuyinza kugamba bugambi buli nnaku tuli obutwa buyitirivu nnyo naye bali nnyo tata mama kasobera nga naawe osimba enva endirwe waka nga mulyako bulungi nga tokyagula nnyaanya zo ziriko ddagala wabula nga ennyaanya ozeesimbira tokyagula gwini ziriko ddagala gwini nga ozeesimbira oba tozisimba nonya ku butula ate oliyeko obutwa bukatunguma buli obukawo waffe buli nagga ti babwonoona dda babujingirira dda kati katunkuma alinga liisedde alinga ennyenyi ndioba ti nene nzibu osi katunkuma muganda nga tomugula katunkuma nga twogerako bwe buli obwaffe buli obukawa obutini buli obwo wawona obulya at least bukendeeza ku miki bukendeeza ku butwa bwe tulya buli lunaku amazzi munyonnyo amazzi gakendeeza nagwo obutwa ate mukole ku dduyiro bannange dduyiro ne mulungi nnyo kuba obulamu bwaffe ate nate n'okuba nti obutwa buva mu mubiri kasotuya nabwoti olina byofulumya kikulu nnyo ekyo muganda nga tuliriza nkwaniriza eno eprogramu eyiddwa nga ekiri emabega amawulire nga bulijjo basabule nnyo nate nze omulangira kalema gegange program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ladies and gentlemen Africa teri akola ki teri ayamba kirizo bagana munafa tuliza bigere maso mpola ate program eyiddwa nga ekiri emabega amawulire tubatase program nate munanga tuliriza hakati nno kiroko kwantwogerako nagambako olunaku oluli nti waliwo alipoota yafulumizibwa alipoota yafulumizibwa mu mawulire ng'egamba okusinziira ku Uganda AIDS Commission ekitongole kivunaanyizibwa ku byamukenenya akakiiko ako kafulumya alipoota ne bagamba nti nno siriimu yali yeyongedde mu ggwanga Uganda si kwengera bwengezi mu ggwanga Uganda bawa ne regions ez'enjawulo siriimu gye yali yeyongedde naga ati ebitundu biri ogenda bitundu bya Western Region 40 Mbalala yali yeyongedde nnyo siriimu ate mbavubuka kakati ekyo si ensonga oba nagigambako nenga kasa tuli gyogera wano nakibagambako naluli lwaki kyakyogerako dda nnyo luli nti waliwo ebintu ebijja nga waliwo akaseera kayingidde of course ensi neyeyagala ate ngeri ku bunkenke endala but anyway kiki kyenagamba kiri nti abasajja abakola kye bayita wali musajja mwita Dr. Luc Montagnier mu Falansa then Dr. Robert Garo oyo America abo benyogerako ebamu ku abava ne baweebwa awards ez'enjawulo mu 2008 ez'okuba nti bali credited basiimibwa nti okola akawuka akaleeta mukenenya but kikyebalyaga okugamba ensi ziri bbiri ezo Nfalansa neggwanga eri America era ezimu contracts ezakolebwa buli ddagala erifuluma ligenda ku balwadde ba siriimu percentage egenda mu America ne Bufalansa byomu afunako ayo biri mu kitabo tujja kuba biyira tuli bisoma the AIDS cure kinafuluma obudde bwonna naye kiki kyemayiga okuba nti nkutegeeza nti alipoota bwe yafuluma yagamba eti nti uncircumcised men fueling new HIV infections okusinziira ku Uganda AIDS Commission bakizula ne bagamba nti nno obulwadde bweyongedde naddala mu basajja abatali bakomole naddala abo mbu abadivorcinga kyeza bakyabakyawe bayawukana oba abo abayawukana bweta alipoota bwe yagamba mu mawulire agafuluma bulungi nnyo era ne bagamba nti nno ku keesi ez'okweyongera abasajja abatali bakomole bakoze ebitundu 20 ku 100 olwa keesi ezo ezirecorded baga abasajja abakulukulu abakuze emyaka abatali bakomole ate nga si bafumbo n'abo
abafiirwa bakazi baabwe be bagenze maaso okuba nti bakulembera kino ekyokuba nti baleetera abantu okuba nti mu Kenya yayongedde mu baana abato n'abantu ab'enjawulo. Era eno munnaffe alipoota bagiyita Uganda HIV modes of transmission AIDS prevention synthesis 2023. Kakati awe tuli wenaga nti nno amondi kasaga fuluma ebise ebisinga obungi tino okuba twekenneenya kiki ekiribega w'amawulire ye programu eno nate otegeere wennyinnyika bulungi nnyo ddala kyolayi mawulire kituufu oba si kituufu gewoga nnyini ge walabye oba nedda nejjukira gambye owulidde naga nti nno obubongo mu Firika bulina okuba bwa mirundi ebiri nokuba obwongo bwa mirundi ebiri bwe buti buli kye bagamba kyonna soka weebuuze ekisooka soka okkirize kituufu wayinza okuba bakusomeseza ku ssomero kkiriza nkituufu kuba bajja kuba babikubuuza bagende nti nno ani yazuula kiyira tekawo omuzungu mulungi nnyo oge John Speak ne bodde waka g'omwana soka ebuuza ekibuuzo kimu nti ani yatwalayo oyo John Speak ku kiyira wali sinza lwaliwo bazuula edda adeni kikujja ekiyoga nti nno omuzungu maybe yasooka okujja yali ani yali oyo naye ng'obwongo ne mirundi ebiri buli kye bagamba kyonna kyonna soka okikole ki soka okyebuuze soka okirowoozeeko ogambe kituufu oba situufu lwaki bakyogedde lwaki bakikola kiyita ekiri emabega w'amawulire mugala ng'atuliza Gwalik Impact FM radio Lwasa Mayinja katandikiraawo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Oli yabuuza ekibuuzo nti babiwulira naye Impact FM kuli mugala ng'atuliriza tukyagenda maaso program ekiri emabega w'amawulire tukyatambula tulabe alipoota nageno yafulumizibwa luli naye gatuyakuba tukyogerako ate lwaki nedda kubanga biri mu mawulire bigenda mu maaso wetwogerera agomna ng'atuliriza kati nno alipoota yegamba eyo yennyini yafulumizibwa ekitongole ekyogambye ekimanyiddwa nga ekya Uganda AIDS Commission ne of course nga bateekamu ssente amanyiddwa nga aba UNAIDS nga bafuna obuyambi okuva mu Netherlands Media Round Table n'abala bayitirivu nnyo batyo abaga okulaba nti nno munnange ensi etambula kakati ebitongole binaga nti nno olina okuba nti obimanya agenda zaabyo ekisookya ddala bigenderera ki era biribeera wansi wa mulamu aki era byatandikirwawo ku lwaki kiba kina kigamba ekyo nti netulaba nga United Nations engeri gyetandikawo balujja tutandika okuba tugitematema wansi n'amatabi gerina ag'enjawulo agenda zaabwe zizitya jjukira wetwogerera abasajja bava ne bagamba nti nno mu mwaka 2023 waliwo agenda y'okuba nti nno tewakyaliwo kye bayita HIV mu nsi yonna nti oba kenne nga takyali kye bayita public nga takyatiisa okitegeera nga takyatiisa eba byogera okuba lipoota weeri mu 2023 nga mu nsi yonna bwe batyo bakigamba seyagenda nnyo mu detail birala kuba biri ndwesa okukebera wano nosala boda nga wano ng'olina nga tosa boda nga tolina wali eyo ne weebiri testi zibakozesa mpitirivu nnyo nezo weeziri naye tugende ku nsonga eno yennyini tuba twogerako lwaki bakyogedde bati ekisooka ena lipoota yafulumako dda si gwe gusobola kuba nti yafulumako I think mwaka gwali gwa 2015 awo 2015 nga bagamba nti abasajja abatali bakomole basaasanya nnyo obulwadde obwa mukenenya ezimu ku ezo of course ne meeting zaatuula mu nsi ez'enjawulo nga balina promoting ekintu ekibi nga kigenda mu maaso naye ate ekyadya kyali kimu muganda ng'atuuliriza nti babuuza ekibuuzo kye kimu kibu nakyo kyetwabuuza nti mu percentage oba mu bitabo muba ogenze mu bitabo ebyenjawulo gye baligisalinga abantu abafudde nti temuliimu basiraamu oba bakomole abafudde siriimu bagenda okizuula nga bali basingamu percentage wise
ne baga nti no atujja bawe ensonga lwaki nsonga ki nti balina ba multiple partners omusiraamu alina haki ana omukazi ne haki endala esatu nazongerako n'abaana abakazi bana mbukyekyo ekimu ku ekyo ekimwetera ki nti kakitegeeza kyogamba nti kati omusiraamu aba alina abakazi bana nga ye ali bwati buwombwa namunigina bwabanga mulamu kati abakazi nabakwasa ati siriimu nekibasobera nga kiringa ekigaa nino kati bagamba nti omukazi hajjati aba ayenze nayeta obulwadde n'abusiigaani n'abusiiga ono mugye kirwaza abasiraamu abangi siriimu ne bakola kiri bafa ne bakwade nga bakomole baga ate mugambye omusajja omukomole obadde temukwata mangu ngaki ngaatali mukomole ne basirika alipoota nebula then campaign bagisazanamu okuba nti kugenda mu maaso akati eyo campaign bagisazaamu ne bapromotinga nalekawo ate campaign endala begamba ne bapromotinga nagamba lwo betuyita ba elites bali wansi wa UN yennyini nago okupromotinga obujike omwaka ogwo naleka okuba tulaba ekigambo ekyebisiyaga nga kikomyewo nekikomawo nnyo nekisooka kirinnya lwaki in fact before that nga tunabakkyabisiyaga twafuna embeera eyagwawo mu nsi yonna nga bagamba kuba kampeyini yatambula nga nesente batadde mupitirivu nnyo ng'ovudde ku omayulu yedda baga nti okkomola baga nti okkomola kwalinga okusookera ddala mu Buwarabu balina sente zebatekanga mu nsi kibayitanga arabinization nti okufuula omuwarabu walina okutuukiriza obulombolombo ekimu ku ekyo kukalica yaabwe oba obuwangwa kukomolwa kati sente zafulumanga nga bakola project eyo ne bakizuula nti kyali kiganye kubanga mu mutandikwa luli waliwo enkola yagamba nga abasiraamu no si abasiraamu bati Abawarabu ezimu ku ezo infact n'okuwasa abakazi abangi ng'oggyeko kyoga nti no haki simanya zirimeka biki bati ekimu ku agenda yali emu nti kubanga bayita ku ki kuba Abawarabu n'obusiraamu bikwatagana nti obusiraamu bwava mu ki bwava mu nsi z'Abawarabu ne bapromotinga akati because namba nga ntono nnyo ate mulina okuweza namba omuweza namba balina okutuuka ku levega nti ebode tuli batono nnyo tulina okuba ntuwera nolwensonga eyo ng'oggyeko akezeyogano zaali nnyingi bikoze bitya walina okuwasa abakazi bangi wasa abakazi bangi tegeeza kuzaala abaana bangi kiva nti bo tebakkiriza nnyo mu family planning bagamba nti buli mwana alina riziki ye bagamba nga bazaale ne lwakuba nti ekibi ekiriwo nti ate bazaali nnyo ate tebeyongera nnyo nga balina kuba nti bawasa abakazi bangi ne bazaala naye tebeyongera nnyo okusinga ate enzikiriza zino ndala nokiri awo kikyange okuba nti kutegeeza muganda ng'atuuliriza nti arabinization we yaliiwo sente zatambula ne bakubiriza abantu okubasiramula fakubalinga kusiramula kwo si komola kusiramula then wajjabeerawo ate endala ensonga endala yaleeteranga abantu okupromotinga kyetuyita okukomola yali ensonga emanyiddwa nga eya kuba basawo bava ne bafulumya alipoota ng'egamba nti abagagga n'abantu balina kasente bonna bw'ofuna ekizibu nga weetaaga plastic surgery balina okutwala mu ddwaliro gye bakututte balina okukolako surgery plastic surgery ne bakuzzaawo ennyama ne bakuzzaawo ki kati bamala okukulongoosa balina eddagala lye bakuba eddagala eryo baliyita melatonin erimu ku ddagala lye bakuba melatonin kyekirungo ekyo melatonin yabeera yakola melanini yakola kale eyo etufuula okuba aba black ekirungo ekyo
era kikolebwa cells baziyita ogoni melatonin oyo waliwo cells ezikolebwa naye nga melatonin okufuna melanin o catalyst enzyme eteekebwamu ebeerawo mu kirungo ekyo gye bayita tyrosin 7 yoba togirina tosobola kufuna kye bayita mubiri gwa bulaaka tosobolera ddala kakati lwaki baga melanin kasa omuntu yenna omuddugavu ng'omuddugavu yenna kati abasirika abasawo oba abyebulamu bakimanyi bulungi nnyo nti melanin is a carbon that does not deteriorate over time. Iyo carbon etaggwawo kiseera n'ekiseera kyova nibaga nti nno ne wantu wabeere oil ego mulaba ne diamond over time waba waliwoko abantu abaaliwo n'ebisolo ebyaliwo nenvaamu melanin oyo kuba yetavunda takola kitaggwa nawo akati baga melanin ekimu ku ekyo properties zalina ebirungo byalina ebyakabi ebisinga ennyo kuwonya kyova nti omuntu weyeesala oba weyeekoona ebbanga liwona ifuuka lya bulaaka nti concentration ya melanin yeesikairina melanin gyajja najja nakuddaga ku bwano n'owona kakati mu ddwaliro bakoze ku plastic surgery bamukuba melatonin n'awona mangu n'atereera ne wa bbeeyi nnyo nga bw'okiwulira abazungu abagagga abalina ku ssente babageze ku nsi bayita sun bathing kubanga jjukira tebalina melanin bulungi kiva mu biology bayita ba albinos abazungu mu biology bayita ba albinos kuba melanin wawe mutono nnyo kati abalina ssente nga bagenda okulambula oba okutambula bagenda mu ddwaliro ne bakuba kye bayita melatonin empiso sente mpitirivu nnyo ofunemu kokwako akantu ka bulaaka munda muli sasa omusana guli tegukwokya kufuna kansa ultraviolet rays of the sun tezikuba direct tosobola kufuna kansa kubanga oba protected naki n'ekirungo kiri kalonyi kyatu waffe ekimanyiddwa nga ekya melanin akati batekangawo kampeyini eyo nga balina okufuna kyebayita melanin bagenda okizulwa nti melanin ku bitundu by'omubiri eby'omuntu mu nsi yonna melanin omuntu ali concentrated wa mu muntu ng'oggyeko wano ku mubiri ku lususu lwaffe abaddugavu melanin yali mu liiso mu mmunye ng'ovudde ku kyekyo melanin yali ku bwongo paati y'obwongo etulowoozesa ennyo mbali sikubudde birungi biri mu melanin ebirala melanin yaslowinga kyebayita aging nti omuddugavu w'emyaka 5 aba asinga omuzungu emyaka 35 okunyirira n'amaanyi nti n'okutambula olugendo otambula abazungu bababuuza ne bagamba nti the ideal husband for a white woman is a black man. It's on record. Benyini lwaki kano yatuwa amaanyi tulina because of melanin naye bingi nnyo bakati bikyemani gamba kikino nti waga constitution ali ludda wa asinga mu nsi yonna melanin asinga wa kuba bamwetaaga ate nga wabbula nti mu liiso mwali mu mmunye mu bwongo waali ku mubiri waali naga ku mutundu ky'omubiri kyonna ekitundu ekisinga concentration ya melanin asinga okuwonya ke kaliba ak'obutu ke kaliba kali ke tugamba ak'okubusajja ke basalako bati bapa era nja kutegeeza nti batambuzanga ebizinalo mu nsi yonna emizindalo ku mmotoka kuki bakubiza abantu okuba bagenda bakole ki babakomole nga ne obeera Masaka ng'okubye essimu nga basinika ambulance okuva e Kampala ng'ejja ne bakomola ne batwala n'akaliba ne bagenda nako kakati yo campaign eyo yaliwo bwetyo lwaki kubanga yali sente nga zitambula sente nga zikola ki nga zitambula mu malwaliro nga bakeetaaga kaliba okuba bajjamu kibeta melanin kubanga abagagga bafuna kasente mu malwaliro ag'enjawulo muno gala nga tuwuliriza wali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja tukyagenda mu maaso tuli ffenna program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike bagiyita ekiri emabega w'amawulire muganda nga tuwuliriza ekiri emabega w'okukomolebwa akati mbadde ndi mukutegeeza muganda nga tuwuliriza nti nno ekyo ekimu ku ekyo era kampeni zatambulanga abajjukira mujjukira nti obulango bwatambulanga ku maradio ku TV ku bizindalo ne bitambula bulungi nnyo nakati kampeni ekyaliwo bati bagitukizza kati lwaki
Jevudde kamega kaawo amawanga nga Uganda n'amawanga gamu gava ne galwanyisa kye bayita okuba obuli bw'ebisiyaga mu nsi yonna. Mukimanyi ekyo bulungi nti n'ensi yatukyawako wano olwaki olwokuba pulezidenti yava naga nti nno tajja atadde etteeka twagira bisiyaga wano mu ggwanga Uganda nekiggwa bwe kityo. Kakati wulira mugana wange, ebiseera ebagamba nga abaana sima bamujjukira naye ng'era kyalinawo abantu batandika okuresistinga okukomolanga abaana baabwe. Wabeerawo kye bayitanga abaana batandikanga okubula. Nyaga mwegeze ebintu bino bannange, kubanga tuyinza okulaba weevunga eddamu, kuba kyaliwoko. Abaana batandika okubula, ng'abaana ababula ekyewunyisa nga baana ba bulenzi, naye nga batwala omwana omuwala ye ayinza okulabika waba mubbi nga ye alabika, naye omwana omulenzi nga bamuzuulanga ebiseera ebisinga obungi nga mukomole nga bamuta, atali mukomole ng'oyo abuzibwawo. Okitegedde? Kakati ne wajja kampeyini eyo naye yaliwo abaana ne babuuza nti ki lwaki abantu ayagwa okuba niboogera abantu naga nti nti omwana abantu bano abaana abasawo b'ekinnansi babba abaana notane basaddaaka ensi neetya nnyo naga tugenda kukola tutya bannange naga nti omwana kasita abeera nga ye nti abasawo b'ekinnansi tebasobola kusaddaka mwana ye ku musaayi. Kakati sibaba mukijjukira nebakati abantu bakumanyi bagamba nti oke omwana w'obulenzi kasita omuzaala bapa mutwe bamukomolerewo bamukomole mukemere nikitambula era nga buli muntu agamba nti kasita omwana abeera nga mukomole kitegeeza bamusaze omusawo w'ekyensa mutwala mumusaddaaka mulozo bajjajja baabwe tebeetaaga omuntu eyiwa ku musaayi kiba kiwedde nti ate abawala abasinga obungi babala babomuula amatu era abazadde mune baleka okumula n'abaana baabwe amatu n'abalenzi baleka bawumula amatu ndikasobeera nga yiwa ku musaayi tajja kukola ki kutwalibwa naye nga ne bapromotinga nnyo kiri ekyokukomola nekibeera bwe kityo gye kyaggweera kati yafuuka nga lifestyle nga omwana bamuzaala nga mulenzi bamukomolerewo nekibeera bwe kityo. Naye kati nno kankubulya ekintu kimu gana nga tuwuliriza agenda bali bapromotinga ebyata okulya ebisiyaga amalina okujja omudigito guno mupulye bulungi. Bagamba teri nkiddamu teri muli wa bisiyaga atali mukomole. Mumpulidde? Teri muli wa bisiyaga atali ki mukomole. Lwaki tosobola kutuuka, tosobola kulya bisiyaga ntoli mukomole, tosobola. That is the sense, that's the logic, but that is it. Kachibako campaign okubanga egenda mu maaso eyokomola n'okuba campaign eyo ganti abavubuka bajama baleka okugamba community ekyobujama mujja buli mujama genda bakomole. Then walikola okuddiza kino ekigamba nti no kati bakike mu siriimu nti abatali bakomole batambuza siriimu nnyo okusinga abakomole. Nena gandi no olina okumanya waje kigenda endi game eruddawa kukeneeza mukenenya oba nti lwaki sene ezataleddwamu kuba sene mpitirivu nnyo ezateleddwamu ez'okumomotinga kati okukomola sene mpitirivu nnyo. Naye ekyewunyisa tebatadde ssente mu kibaita advocacy eri kugamba bantu nti nno beera n'empisa beera ne patani omu weekuume obulwadde kola kino kiringa kyeki kinagambako ekya HPV vaccine emuwala. Tebateeka ssente mu kuteeka mpisa mu baana wabula bateeka ssente mu kino ekyabwe naye nga endigemu eriruddawa bwenakubuya ku mpiso ekubibwa wali nga bakusanyalaza n'eddagala eryalimu erimu libawera n'okuwera nga ligaana abasajja okuddamu okuzaala. Aya baasi siyadyogerako leero naye kibandenyegalo ekuba nti nkutegeeza ekyo. Okay, akati uliriza mu Buyudaaya tuyita ba ancient Jews kubanga circumcision okwosa bamu tuba tugisomako ne mu Bible wali endagaano gye bakola ya Abraham ne Katonda
I think yali olubereberye 17 awo 17 endagaano gye bakola eyo buli mwana abeerenga asooka okukomolebwa n'abantu bakolagananga nabo batyo mpolampola ne mu byafaayo ate b'Abayudaaya ebirala bali Asian Jews kuba era beekuusa nti bagamba anoga nti ono atali mukomole atwala muwala waffe atya kati nga bagamba nti bamukomole bakendeeze ku kye bayita sexual sensitivity nti sexual sensitivity nti obwagazi bukendeere bakomole omuntu bakendeeze ku bwagazi okitegedde kati wetuba tugenze mu population agenda circumcision yalimu nnyo ate nga yalimu ne mu kye bayita homosexuality circumcision yalimu tulina okumeka sure nti nno otuyingiza abaana bano okulya ebisiyaga olina okuba nga bateekateeka dda obakomola dda siba tuli ffenna gyemuli kanfuna kusimuza mekatobega twogera mukonamu eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola I am sorry. ono basonyiwa Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike katono nnyo ku nooti 7 nooti 5 4 atwogera ku nsonga ezo katono nnyo nnyini ddala wano okay nooti 7 mukaaga nooti 7 nooti 2 twoye mukonamu ate wakinedda omulangira weebale kusomesa ggwanga nze Dembe David ekikoma w'obulenzi oyogedde ku how paramount our black color is okay as Africans naye kati n'abavubuka bangi nnyo ennaku zino both boys and girls beerusa nnyo ne mu masomero begomba okufuba n'abazungu wetuli kyogerako ekyo munnange ojja kitegeera kyo waliwo ekyo lwaki beeyerusa enewe lwaki beeyerusa nnyo okay tugenda mu maaso papa mnafa tuweze kadabe kati obesimu ziteredde trabe hela wanje yesimu webale kuza mukadde wange webale kuwuliriza munange amakumbi wanesanga yesimu webale nyesebo okutaasa obulamu bwa Uganda amina sebo naye ne waffe mulimu omuntu gwenda akantu kano njagala otuwabulemu singa omuntu aba amira eddagala wati waliwo omusajja gwendaba ali ku ddagala naye buli nnaku ayingiza abawala abato okuga nti abawala bwe bafuna emisomo nga nti ofunye omwami obanga si wa lukale wakyama naye musooke mwekebezi nga fene kyetulabako kiraliikiriza muntu ali ku ddagala naye ayingiza abawala buli lunaku kati ate batugamba nti bw'oba nti oli ku ddagala tosiiga naye mulanga ekintu ekyo kituufu kubanga nga nze ndimu okutya kubanga tosobola kuŋŋamba nti omusota guli mu kituli nkutteyo omukono obulamu oba seefu oba oli mu kufa kandi tena abala bateeseeko naye kyeyaliikiriza kyendaba eni waffe kale webale nnyo oli eddala aye tutaganyule ARV ogitegeere kuba nga ebeera protein coated basako protein omulimu gwabaso gwayo kugeza kyuma nti antu kasabeera ku ddagala aba alina okunyirira n'ate ne mulimu kalika antigen tebigenda kwogerako leero tujja kwogerako leero naye kati mulimu protein eno ebeera protein coated nti omuntu wamira alina okunyirira n'atuna bulungi n'abeera nga alinga atali mulwadde kibeerawo ekyo but anyway Impact FM kwoli wanji amina sebo anasamu ekiwazi yesebo nkwebaza nnyo ku lw'empeerezaayo amina ijja nkufollowinga naye wayogerako emabega okufuuyira ekino ekintu wakyogerako wiiki nga 2 emabega ne waffe waliwo omusajja yali akolesa abakozi n'amaana abavaako nadda kufuuyira okufuuyira omusajja afuuyira wayita emyaka nga3 wafuuyidde afuuyira gundi waliwo ekidagala ekikebe kya wheat master akifuuyizaamu ebbomba 3 kati afuuyira mu lusuku wonna ne wakala omuddo nga bw'oba busituka bwe butyo omuddo nga aguddamu n'agufuuyira oyita mu lusuku n'oba nga ayita mu luguudo
kakati sebo waite ekiseera olusuku mu myaka ng'esatu ne lufa awo n'avaawo n'addamu n'asimba awalala ekyo ekintu wakyogerako okufuuya ngenze ekyetegereza buli myaka esatu alina waasimba wabe n'alekawo ne basooka baleka ne babanga awamera ekyo nkwebaza sebo ku bintu ebyo byewayogerako era nsaba oddemu weyongera okutuweereza. Kale webali nnyo bali eddala munaffe webali nnyo webali eddala. Okay, ekigenda mu maaso mu ggwanga ekigenda mu maaso mu nsi bwekityo bwekitambula ono agambye atya obudde bumpeddeko bannaye ngenda kuba mbasiibula obudde bugenze tuga mu programu ateddako naye ezimu ku ezo po enamugongo leero tuwadde just bas conspiracies it's proven okukomola kukendeeza okay, okusaasaanya endwadde ez'ekikaba obuyonjo respect okay negwe olw'okuba programu zizimba nsi okay po bwati wagambye alina mugongo bwati wagambye po alina mugongo okay bwebanga kawuka kekweka mu busajja naye ng'ate baga nti omukazi asinga okuba ku risiki ey'amaanyi kuba enkula yaffe n'abakazi yanjawulo abakazi basinga okuba nti basika nnyo n'okutereka nawe omugawo kuteeka nawe omugawo okutandika obakomola banapo mwakutandika okikola ekyo kakati nno biziga nno ebintu ebyetaaga just okola ki okubitegeera n'omanya nti nno agenda eriruddawa tunuya ekikula bino si byagundi si byaki conspiracy kati waki uga neno conspiracy naye weeriki waki erikuba linakyo kitegedde kubanga it's also proven teri musiyaza tali mukomole taliyo ekitu kyogera bulungi nnyo nnyini ddala taliyo era campaign egenda sene empitirivu nnyo zibateeka mpitirivu nnyo nono zajja n'emasomero ne zitambula bulungi nnyo so byetwogera bwe bito ebiri batuba kubanga owuliza bwana po ate bwekuba nate ku saidi eyo tugenda mu maaso mpola Impact FM kodi hala wangi munange webali tuweereza mukama waffe webali kuwuliza sebo nze kyamaani wabamufuna mpole ne namayumba sebo abamukijja nga pasha wembula leero kamba tumidde nnyo sebo naye abo abantu nga batuyingira nnyo mukama waffe nga batumazeewo munnaye yensi yaffe nga tugenda bakola tutya tubawolegaa nnyo kuba ebintu byonna byetubuulidde tubirabira ddala nga bintu bituufu mukama waffe mwebali sebo okay ebyange sebo ebabalala bateese mukama wange webali nnyo webali eddala okay ebiseera bisinga twoga ebintu bino wegambye kubanga sikuwakanya baki naye tugamba nti nno gwe kennyini okola okusalawo okutuufu kyekikulu ekiriwo okole okusalawo informed decision kibi nnyo okusalawo nga totegedde kigenda mu maaso kikiplaningibwa nti bali mu kuteekerateekera ki tukuwa versions zonna ez'enjawulo nolondako weewa okuba nti ogenda ku saidi ki saidi gyolina okuba nti ogenderako bwetyo mpolampola kale wangi alo wangi munange Rapa mayinja kwoli tata yesebo tata tusiima empeereza bannange mwebali nnyo bannaye buli wa mukaaga tubeerako taata n'otunyonnyola bulungi n'otusomesa eggwanga ebala okusomesa eggwanga n'obuganda yesebo okuleeta ensonga bannange ezizimba kyankaaga mpunga waiso taata yesebo mbadde nkusiima busiimi wa mukaaga mbeerako olwamu yeena ensanyula nnyo taata webali nnyo balire ddala okay webali nnyo balire ddala omanyi oli agamba nti nno kiringa wegame nti nno ze zimu ku ezo obwedde kyafuluma mu alipoota nagigambako dda nnyo ezimu ku ezo agenda ezaba elites eza depopulation eri wansi kibagamba okuteekerateekera ezzadde kibaita family planning kiki kyenagambye kiri nti waliwo ekyewunyisa kimu nti abasiraamu bagamba nti abasiraamu bali badde basobola okuzaala abaana bayitirivu nnyo basinga n'obungi mu nzikiriza naye buuze lwaki ate
si bangi ate zigenze nanga nyingi nnyo okubasinga bo kyoba basa bakazi bangi ekirimu okulowoozamuko bali ojja kitegeera obudde kabumpeddeko munafu atuliza ngenda kusibulya wano singa netonaku naddako nga bujja omulangira Kalemege gagamba nti osokumpeza oboka ne tunyumyamuko ku nooti 776 nooti 499 ne tuwaya waza tusasobola kuyisa na wano eninga ate tusobola kuba tuzoogera ali ku ssimu mukimanyi bulungi nnyo ekyo mube bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.